digayo Yesu. Kidiama digayo Yesu. Kidiama digayo Yesu. Hallelujah. Kidiama digayo Yesu. Nahiya kikyoliko ennaku zino obuze sikyakulaba kikyoliko gyembulidde nebaza Mukama nti birungi tewali buzibu bwonna. Natwalibwa nnyo Mwami Kisubi Kalamojja embuzizza kati nfokasinze nnyo oluvannyuma lw'okukizuula ng'ebitundu byonna bye twajjanga tubuuliramu enjiri eby'enjawulo gye tuze tutambulira Kalamojja nga ye kyasinze okuba obubi kati nembeera nnyo ku sayidi eyo kinsonga lwaki kati sibeera nnyo kati na mu Kampala mbeeramu nnyo nabo okubazaamu amaanyi okuyita mu byawandiikibwa n'obusobozi bwe tuba tusobodde ne bannange kale gyembulidde. So Kalamojja mukola ki ennyo okutwaliza wamu kubanga omuntu yandyagadde okumanya nti programs ki ze muliko sayidi eyo kubuulira njiri oba waliwo n'ebirala bye mukola? Kalamojja tubuulira enjiri ey'ebigambo n'ebikolwa era nga twagendayo nga kubuulira njiri ng'ewalala yonna bwe tuze tukikola naye ne tusanga ng'obwetaavu bwabwe busukka ku kuwulira obuwuliza ekigambo kya Katonda nga beetaagamuko okulabako ebintu ebirabwako nga batlist kwene ewalala gye twasookera bw'omugamba ekigambo kale asobola okukiwulira ng'asuubirayoko omummonde oba omuwogo wadde kuliko enva oba tekuli naye bali ekigambo bwe bamala okukiwulira nga mukitutte baba bamanyi we mumalira mugenda bagamba wali tutegeseewo akawunga oba omuceere oba ekintu kyonna naye nga kiriibwa. Kati buli we mubatwalira enjiri bba eyaabwe nga ekoma mu bigambo mokka nga temuliimu bikola biri bye ŋŋambye bino bye mubagambye babyerabiira awo kati ne tuzuula ng'obwetaavu bwabwe bwate bulina kutambulira wamu obuulira enjiri ey'ebigambo n'ebikolwa. Abaana b'e Kalamojja abaali bagenzeyo abatono kuba bo abantu abagenze Kalamojja si bangi. Ekituufu ekisooka okulaga nti abaana tebali bulungi olaba buno obwana obwalyanga amawulu mu kyalo ne buzimba embuto kwa Shakobu bagaba babeera n'enjoka oba kiba ki ndyambi kati ng'obwana bwonna Misa Kisubye obusinga obungi obubuto bwonna buli eno bwa okuva kaana akati akaba kayonka okutuuka kaana awo akakuliridde ne katuuka myaka 12 13 awo wonna nga akabuto kakola ki kati nga ndaba mu butuufu waliwo ekina okukolebwa wa kati naye nga nedda Mukama atasobola kunsindika mu kifo nga tewaliwo nsonga lwaki akoze eki naye ne kiba Mukama n'aba mulungi n'akindagano kindaga okuyita okusukka ku kye nali ndowooza nti nga ndaba nina ebintu bye mba nfuna mu bantu abalala naye nga mbitwala eyo so kati era bwe nfunayo gye bali abandabira ku mukutu guno n'ogwange obe oli awo in fact ye ng'aweereza engoyi obe nga tuba ekintu kyonna nga ekintu ekyo oba ssente nzikuweereza ku lwa Kalamojja era akuteerako papasireze zigenda okukola ki gye ziraga kati bwe tuweza olumu tusindika olumu twetuukira tusembera bwetyo bweri. Abakulembeze mukwataganye nabo kuba nkuba ekifaananyi okuba nti embeera eri bwetyo nga ffenna tuli mu Uganda nti Kalamojja Uganda bwembeera e Wakiso Uganda bwembeera e Kampala Uganda abakulembeze bagamba kiki ekireeta obuzibu abaana abo oba okubanga abaana basafaringa ennyo bali sayidi eyo ate era ne bw'ojja e Kampala wano ne mu bitundu ebyetoolodde wano Wakiso Mukono era osanga abaana ku streets abava sayidi eyo obuzibu buvaawo oyinza okuba nga otegeddeko. Nze ku lwange engeri gye ndabamu abakulembeze engeri gye bakuttemu ensonga za Kalamojja nze ndaba nga kasoobo lwaki Kalamojja Mwami Kisubi alina districts 8 kitegeeza munene naye tuli ku Kalamojja region. Yes, Kalamojja region 8 wofuna akasomero wokalabye oyinza okutambula kilometers kati tukijoba ku kilomita tukiteeka ku mayiro nga olaba okuddamu osanga akasomero akalala kiwanvu kati nga weebuuza abaana bano okuva kasomero eri gye wasookedde abaala bali wakati awo bakwate kaliko wasoose oba bagende kano kogenda okuddamu okukola ki okusanga kati nendabawo obunafu bakulembeze butya tebazizzaayo
tebafunye mutima gumala kulumirwa Kalamojja ngale kirabika abakulembeze be Kalamojja abakiikirira mu gavumenti balabika balimu ba muswaba kirabika si bangi kati ate ekyasinga nze okunnakuwaza mwami Kisubi kwe kulaba nga gavumenti bwe yawaayo amabaati agende gayambe Kalamojja incidence eyo jujjukire yagwawo so tuvumirira ekikolwa ekyo era kyampisa bubi nze omu ku bantu abasinga oyisibwa obubi ennyo kumwe mwenna ababba amabaati kambaweereze message yange mwatukola bubi nnyo era ku kibonerezo ekyo nze nsaba Mukama abatubonerereze paka nga mukutta amabaati buli omu ge yatwala agatuuse gye gayina okukola ki okugenda mulukola ayogera bw'atyo ayogera ne Mukama ababonereze anti abalumirize waligambye Mukama abasaasi nange pastor abadanta buse anti ne Mukama anyiiga mwami Kisubi ne Mukama anyiiga n'akolawo ekintu mu busungu yes kale Daniel njala kuda joli manyi bw'obadde otandika ompulidde ogamba nti muzze n'akapya njala kutandika naawe awo otubuulire kapya kyako kemwogerako kubanga mpulira amaaso gonna gatunuulidde Kalamojja keyo kenyenyini mwagala kututwala Kalamojja mwagala kola ki anti Kalamojja oyo mulaba nze nyinza ogamba insindala ate eri mu nsi yeah it's another country within a country kubanga ebintu byayo kati byo byewuunyisa byanjawulo yeah gyosanga omwana agenze ku ssomero nga talina kitabu nga yambadde ka t-shirt nga tayambadde empale nosanga nga asomera wansi w'omuti nga n'omusomesa amusomesa akola volunteer yeah kati president waffe atokyogerako nti nga balina patriotic heart omutima ogwo oguyamba ate era ng'omusomesa oyo tafuna ssente ali akawunga eno ke tuyita kyakyu eno gwe batalirako ddala waneeno ate nga ate nga omusomesa kaalyako n'agenda kati omwana asoma n'agenda lunch ye n'agenda alya kasoli omufumbe gwe batokoseza nga alimu ebijanjaalo wabeera asobodde okulabika ate bazita mpengere mu Luganda n'Abaganda wano abali mu nsiko bakadogo baŋŋamba nti baalyanga kasooli n'ebijanjaalo era nga babiyita mpengere kitegeeza Kalamojja ndibanga ali mu lutalo ali mu lutalo ate onoosanga omwana oyo nga talira ku sowaani naye ate ng'aleese akadomola ke baasala nga ye puleeti ye ne batuulaawo ne basheyalinga mu kadomola ako oba akabaketi ka omo ne balya kwetolaba nti neyo nsindala Kalamojja tukimanyi bulungi nti oba Northern Region erina project ezivebwe nga zino safu ezaateekebwawo kubanga ziyamba abantu be Kalamojja so bwe mpulira omuntu ng'ayogera bw'atyo neebuuza oba ddala eriyo special programs ez'enjawulo bw'owulira bano abaluwero triangle bayomba ne bakaayana ne bagamba naffe mutukole nga Kalamojja mwabateerawo programs eziri special okubalabirira era abali mu luweero triangle bo balowooza nti saidi eri baganyoddwa kinene okusinga bo genda maaso Abaganda balina olugero nti okutambula kulaba okudda kunyumya wotuuka e Kalamojja lwakuba kale bayinza okubanga project ze bagamba nga ziri ku kkubo n'ekkubo siriraga obulungi bw'ensi omuntu omulaba nga anyiridde tolowoozamu ne wakabeera bw'abantu banyirira mu makubo naye ate ng'ewaka eyo yingirako ebuziba ogenda okuva ku kkubo kati ninyo okweyongerayo munda ebyo saabisangayo kubanga essomero lyali okumpi okuva ku eryo lyali mu kilometers 20 yes abasomesa bye batugamba 20 kilometers kati nga wayinza otambula oba okulaga distance mpanvu Kalamojja ag'amazima nti abaana baayo beetaagisa obuyambi mu by'okusoma okusoma kunene okwetaagisa ddala e Kalamojja si baana bokka be beetaaga obuyambi kubanga nkiwa booyogerako bava mu families yes so newaka omanya nti nayo tekiri bulungi ate kyewuunyisa nga wokyogedde onzijukiza nti lancha eyo giraba gye baali balyayo ebijanjaalo nga n'abazadde bamanyi okujja ku sitawa ya lanchi ne bagibaza basobole okufunako okulya ku lw'abaana ajja ku lw'omwana we omwana ke bamuwa n'omuzadde alyeko
kati gwagaba oba toyina bingi n'obulwa engeri gyogenda okikola n'ogamba kati nsookaani kubona mpaani n'ozibirizaako erisomo n'ogamba kampa omwana alire ku ki omuzadde alire ku mwana naye mu nkola entuufu yandiba nti omwana yalira ku muzadde kansooka enzireko ewanayiya ayongere otunnyonnyola Kalamoja bw'ogisanze. Kalamoja ogisanze otya? Mwanyi Kisobe nakagende Kalamoja emirundi ena nga bwe ngenda bwe nkomawo tumalayo wakati wa wiiki 2 ku wiiki emu bwe tutyo n'ennaku 5 sinzira embeera bwe twalaganya kubanga bye mwatwala okukozesa we bikoma muba mulina basiibula bwe musigalayo muba temukyabagasa nga bye mubawa bibaweddeko. Kalamoja omu ku bempeeza nabo ye mukulu ono Mwami Daniels nina Mr. Solution zibamumanyi ninawo Mr. Kabunga n'abalala be bali ku ttiimu ya Munyonyi yaka yakuzuukusa endala zikole ki bempeereza nabo mu missions naddala ya Kalamoja. Mr. Kisubi amazzi Kalamoja kintu kinene nnyo era kyabbula. Amazzi tegafunika beetaaga okuyambako okusimira boreholes naye tewali ayamba. Bw'otuuka okufuna oluzi gye luligana amazzi ag'ensulo enzizi otuma omuntu okutambula okugenda ewali oluzi atambulirawo 2.5 hours. Ogenda kukima mazzi? Ogenda kima mazzi tonnatuuka essaawa 2 oli mu lugendo kyokka olina okudda n'amazzi ng'ositudde kyokka ago tegamala olina okuddayo. Kati bwe twagendanga ffenna nga ttiimu kyatwayirizanga okusooka okugenda ku luzzi mufuneyo ku mazzi aganaabakola ki agabamazaako olunaku. Kati ate n'olweggulo era muddemu mu kikole ki abatambudde essaawa 11 mugenda okudda eno nga ziri mu ssaawa 2:3 ogenda okunona amazzi. Kati Mwami Kisubi nendaba ekintu ekyanneewuunyisa kyali ki be baana abatuuse ku level esoma okubasindika ku ssomero ne babaweerako ne baana bali mu stage etasoma abato be basitula basobole okujja baliire kamere bano ke banaabawa bannaabwe abasoma. Kati omwana asoma ayina omuto gwasitudde oba gwaweesi naye ng'ekigendererwa oli gwe bamusibye kuliirako kamere ke banaawoona omwana. Kyanneewuunyisa naye kisesezza nti abaana bajja babiri omwana ne mwana munne ne mu kiraasi bayingira babeeramu bonna tebasaba bago babali omwana azze kusoma naye alina muto we asitudde akaaba bw'asirisa n'omusomesa asomesa. Is it real? Kisoboka ekyo? Kiri ebitasoboka naffe bye twalaba era ne twebuuza bano banaasoma batya okukwata bye babagamba ng'enaasiisitira bebi akaaba enjala emuluma ate bayite bagenda genda mbu bamusenere ku buugi tebalina na buugi bayidawo tebasobola bawa buugi babawe ne lanki babawe ekintu kimu kyokka emberenge mu bijanjaalo bwe ziba zifunise kuba batya batugamba si buli kalina ku buno tubawa bwe tuba tufunyeeyo tubawa bwe tewali nga babeerawo. Kati omwana olaba wano tuba paakingira olumu bo ne beekola ne choice nga kyewamuwadde gyoyo tagenda kizaayo akiganye ate oyagala asoma olina okutetenkanya oyiye olabe nti asoma omwana oyagala asome kati aganye emigaati ayagala pizza kati olina okuba nti ofuna pizza agenda akole ki kyekituleese Mwami Kisubi nti abazadde abali ku level ezigulira abaana bammwe pizza osobola okuba n'obusobozi obuyambayo omwana omulala. Abazadde abali ku level ng'omwana wo asobola okuba ng'asasula emitwalo 5 ku ssomero kegabaana Mr. Kisubi osobola okuba ng'olina obusobozi obusasulirayo kw'omwana emitwalo 4, 5 oba 5 oba olina obwo obusobozi. Kyenavudde tufuna okulungamizibwa Mukama n'atuwa omukisa theatre tebagenda gitusasuza eya Bati Valley wabula babadde bakasitinga bagenda okuzannyayo omuzannyo nange nempebwa omukisa okubeera mu muzannyo ogwo naye nga nze paati yange ya charity ngenda kwegattibwako abazannyi abalala be tugenda ozannya nabo bazannyi bannange mu film naye nga tugenda kukolayo stage play etuyambeko sente zinaavaamu nga za charity ku lwa Kalamoja nti abaana bali Mr. Kisubi Mwami Daniels abadde ayogera nti wansi waba afunye ekyowaggulu wansi tekibaayo kyokka n'abakiina wansi kibaamu ebituli bwekitaba mu maaso kiba mabega. Kale bali abantu simanyi kuba mbadde ntaddeyo ku sitasi yange ebifaananyi byabwe omukyalo omu ali eyo Canada nambuuza abo abaana bali baawa ne mugaba bali Kalamoja
nambuza Kalamoja kiri mu Uganda namugamba ye kiri nagamba sindala ali Canada wawano mu Uganda ye mu Uganda naye nga abanga ira Canada tamanyi Kalamoja jeri bangi tebamanyi n'okubiraba tebabiraba abasenga Uganda obateri yes tamanyi nagamba abaana bambadde bikyero zembute ennene zakikubye emyaka nimugamba mbeera naga sirina naye wendabye ekifaananyi mpaliziddwa okubaako ekitono kye naasobola okuwawo n'aba ogenda kati twetaaga abantu bwe batyo Mr. Kisubi alaba omwana n'okwatibwako twetaaga pads eri abaana abawala natunuulira abaana nga bali mu periods naye nga amovinga free nga teyeepadinze ng'olugoye lwonna lwafudde buli omu amulaba tafaayo n'ebyokwepadinga baleka tebabimanyi oba babimanyi nga tebalina bye beepadinze era kati ng'atambulira mu society bulungi ng'ali awo akola mirimu gye paka wanaavaamu nadda ku nnomo otegeera akantu ako tebeesiiga bizigo kubanga tewali abibawa okunaaba kizibu kubanga ne sabbuuni tewali amugula kwegamba obulamu bw'ensi eri mpulira nga singa tufunayo abantu ne babeera 100 bokka ne beewaayo nti buli mwezi nsobola okuta emitwalo 5, 7, 10, 2, 3, 5 nga buli omwe aga buli mwezi tulinako kye tusobola okukyusa ne tuva awamu ne tudda ewalala so okutwaliza wamu embeera mbi nnyo ssebo Daniel kikyoyongerako awo akyenyongerako nti naddala ku play gye mugenda okukola ki performance egenda okubeera ku Bati Valley akyenyongerako nti tugenda kuzanya omuzannyo ogwo nga twogera nga tulaga ku ngeri okusoma gye kugasaamu omuntu mu bulamu bwe kuva nga akyali muto okutuuka ng'akuze naye nga tukikola ku lwa Kalamoja tugye ekifaananyi ekyo ne tutaaga abanaakola ki abanaatuwagira tusobole okuba akatini ke tufuna ke tutwale Kalamoja kubanga tulinayo essomero amasomero mangi naye tulinayo essomero lye twatandikirako lye tuliko lirina ebibiina 2 ligenda paka ku P7 kati abalala kati abamu basoma sogoline essomero lirina ebibiina 2 ebibiina 2 ebyo naye nga liva ku P1 paka P7 kati abamu basomera mu bibiina ebyo kati abamu basoma ba facinze eno abandi batu facing eno abalala ne babeera wabweru mu miti n'abaana baabwe essomero twetambula naye bannaayi ebintu ebisinga bibeera bituufu naye nga tosobola kubikkiriza naye ate nga buli muntu olina engeri gy'osobola okuyambamu ekintu ekyo tekitaagisa kubeera ng'olina nnyo naye akatini k'oba osobola okuba ng'olina kasobola okuyamba omuntu weeri kubanga kati wano oyinza okuba n'omutwalo ng'olaba bw'ogutyanga bw'oti tegulina egutambula naye ate eri omutwalo gukola ekintu kinene nnyo kuba abasomesa batugamba kale senga kuba baali balina abasomesa nga babivaamu ne bakoowa nti wabeera jja alina okusibawo ku ssomero alina okugula ku ngoye empya alina ne famire wakaawe naye ate nga newagezaako atya ayagala okuvolunteeringa naye newagezaako atya obuvunanyizibwa bwere bujjamukwata kubanga ku ssomero talina kasobola kufuna kati tikyangu oyo senga omwezi musobola omuwayo emitwalo 4 newagibakkoba era asigala akola kimumotivatinga n'agamba bagamba nti bandiyagadde naye ate kale kuliko abasigalako nate obusobozi ewaka balina families tebasobola kubalansinga kintu ekyo bulungi ekolera eno bwereere ng'ate naye nidize zikola zeetaagisa naye ekirowoozo kijjawa ogamba nti kulandageko ogendeko Kalamoja kubanga si we wantu okumpi si we wantu wosuubira nti omuganda ajja kuva eno ninako ne minisita omu gwe mmanyi President Yoweri Museveni oyo yamulonda abeere minisita w'e Kalamoja n'amukuba obwami n'amugamba oba tompa bireke era teyagendayo era kwe kwava First Lady okubanga ye yakiyimiriramu n'abeerayo so gwe ojjawo ekirowoozo ekyo omwana ow'obuwala omuganda okusalawo ogende Kalamoja naye nze nnyo Mwami Kisubi era ekyo nno ekibuuzo kinneewuunyisizza kuba bwe baba tutambula omanyi roadblocks ziriko nnyingi ku luguudo olwo nga batubuuza kye tugenda okukolayo naye bwe babuuza ttiimu liida waabwe ne bampitayo bwe nvaayo okwogera n'abasirikale mbasesa
balaba team leader nga bandaba ndi kakyala katini ate era bandaba nti ndi muto kati nga bambuuza omutima gwange engeri gye bo balaba mbu sitya ne bangamba totyaye Kalamojja ne bagala lwaki mba ntyayo ngamba yi abantu eyo yonna eyo gye muli batya okujja eno gwe waki totya mugamba kubanga mba nze kuyamba omuntu ayamba abatasobola kutya genda gyayagala kukola ki kati mwanyi kisubye ekibuuzo ekyo kinkoze bulungi lwaki nze mwami Kisubye nakulira mu nnaku kati bwe nkulira mu nnaku mmanyi kyekitegeeza omuntu okubonaabona nkimanyi tebakinyinyonnyola wabula nze obulamu bwe nayitiramu bwanteekateeka okumanya omuntu abonaabona kyekitegeeza kyaba ayitamu kati Mukama gyanzije twali tugenda kubuyira enjiri waliwo omusumba bamwita Divine yali ategese ku olwo naye yalanga ng'ayita buli mubuulizi wa njiri yenna ayagala kati bwe nawulira nenga abayise babuulizi ba njiri Kalamojja ono simugendangamu kuba twagenda bbaasi zaali 6 mukyala w'amaanyi sente afuna okuva ebweru yatwala ne tugenda ne batugala mu districts kati nze mwe bansuula mwe yange ndi Moroto district naye waliwo we mbrachingira situuka mu town wetuviirako ne tugenda eyo bayitayo Lupeyi wetugendera ka village kaffe ka community kati bwe natuuka nalaba nange gyesirabangako nga buli kintu kinneewuunyisa ekisooka okunnewuunyisa kyali kimu nti we twagendayo ebiseera ebyo baali balwanagana nga amasasi gavuga saa 12 nga batugamba bw'oba wabweru saa 12 tewali gw'ogenda kunenya ku kikutuuseeko ffe tubagambye saa 12 nga muli munda bw'ofuluma ekiro ekikutuukako tetuvunaanyizibwa twava eno nga tubulifinze ng'okumenya etteeka gw'obeera emenyedde ku lulwo kati ne tubeeramu obunkenke obwo tugenda weeks ezo kati bwe twatandika obeera mu bantu nga tumala obabuulira enjiri tebagenda twabakuŋŋaanyizanga mu kifo naye nga basigalawo kati nga munze neebuuza waaki tebaddayo gye baavudde lwaki basigalawo ne bagamba tebasagenda paka nga bafunye ekyokulya kati baalinanga okulya ku mmere yaffe ffe abaagenzi naye era twalyangayo ffeyo omuceere na kawunga n'ebijanjaalo n'ebinyeebwa naye nalaba omukazi ne bbaawe nga beekuba eŋŋoma nga balwanira mmere ng'omukazi afunye omusajja tannafuna kati omusajja agijjako omukazi n'amukuba n'oli n'amuddiza ne balwana ne beekuba naye ndaba omwana ng'akuba muzadde we ng'amukubira mmere tannafuna ate ye afunye kati nga mu ssaawa y'okulya ebyoluganda babyerabira n'omukwano tebakyabijjukira era bwe bamala okulya ng'omukwano gukomawo nga baddamu buli omu asonyiwa munne ne ŋŋamba buno bulamu ki akawunga n'ebijanjaalo ke kali nga beekuba biri siriyasi kyekibalwanya kyankwatako ne kintusa bubi ne mpulira nga njagala mbeereyo ennaku zange zonna nga nsiiba njala emmere yange bagirye nakolako kye nasobola naye saaso amala weekisi ezo 2 nga sirya kati mu byonna ne ntandika okugamba Mukama walina okuba nga aliwo ensonga lwaki ondeese mu kifo bwe kiti kubanga nze omutima gwange Mukama agumanyi munafu nkwatibwako mangu so nebaza Mukama teyalwawo kwogera munaku nga 3 nandaganga bwe nali nkomyewo eno nakuŋŋanyanga ebintu ate bwe mbizaayo kati kyekinsigaza nga nkola omulimu ogwo at least mbeeko nange ettaffaali lyennyongerako kwabo abaasooka bwe baba balinako kye baakola ng'ezo classroom 2 ze twalaba faawe tuli omuwala yafumbirwa omujamani nga Mukalamojja kati omuwala oyo n'agamba alina obaako kyakola ku community yaabwe kwe kuzimba bambi class ki naffe wetubeesinga nga tutuuse. Yes, sir. So Daniel, njagala otuwe ekifaananyi omuzannyo guno nga bwe gunaabeera gugenda kutambula gute omuntu yenna okusikirizibwa ogamba nti naye kajalabe tuwe ku kifaananyi kankusigireko ekifaananyi kyensobola okusigirako nange ajja kisiga bulungi akigiwe bulungi omuzannyo kwe tugenda okusinziira ngerawe nkugambye nti tugenda kuzannya ku bintu bya kusoma omuntu okusoma kati okusoma egiri mu kusoma naddala mu bulamu bw'omuntu kubanga akula okuva wansi engeri obwongo bwe gye bubeera nakyadi gye buzibukukamu neyongera okutegeera n'okumanya kale kati
okusoma kuno kuleeta ebintu bingi mu bulamu bw'omuntu kati ng'okwogera ku nnimi endala okubaako amagezi amalala g'ofuna n'ebigenda nga bikuyamba ng'okula. So mugenda kujjayo ekifaananyi ekirungi ekiri mu kusoma. Ekirungi ekiri mu kusoma. Ekirungi ekiri mu kusoma. Naye olina kyoyongerako awo. Era mu ekyo naddala ng'osomedde mu budde obutuufu bw'olina okusomeramu. Tugenda kubawa obulabo obuli mu kusoma obukulu. We waali badde okolera ssente ate nga gw'oli mu kusoma. Mu discourage nga basoma bukulu. Kubanga ate nawo muyinza okubamalamu amaanyi. Kubanga n'asomye obukulu naye asobola okugenda mu maaso n'abeera successful oluvannyuma lw'okusoma. Ate era eriyo abali successful nga bo bazzeeyo buzzi kusoma bukulu naye nga babadde tebaasoma. Naye ng'oli mu kilaasi ki kati wonna kati ku myaka gyange mwami Kisubi kuba tulina ensoma ey'ekikulu etongozeddwa gavumenti kituufu. Naye mba njala kukulaga tugenda balaga obulayi buli kintu kyonna kibeera na advantage ne disadvantage zaakyo. Essaawa zino ndi muzadde kati bwe mba nsoma ng'ate nina okweweerera ate bwe mpeerera n'abaana ninawo ne baganda bange n'ab'emikwano obuvunaanyizibwa obwo obulaba. Kati ate singa nfuna omukisa n'ensoma mu bbanga mwe nalina okusomera wali essimu zino omwana ali ku kitanda jjajja afudde nga ofuna ebintu ebikujja ku mulamwa ng'ate oli mu kirasi kati aye n'ofuluma ogenda kujjanjaba mwana ate womala nodda. Kye twagala okubalaga nti wabaawo omukisa twandikukosezza ng'obudde bukyali ng'okyali muto. Kati gino emigigi emito Kalamojja waali abakulu tetukyabalinamu nnyo ssuubi nti bagenda kukyusa Kalamojja. Naye bwe tuyambako ku bana abaana essaawa zino tukibale mu myaka kale 10 ku 2 okuva kati Kalamojja anaabaako kye tusobola okulabako kati ng'omuntu bw'agendayo afunako ekifaananyi kyazza nga si kibi nga bwe kati kye tuleeta kyokka nga waliwo n'ekirungi kyakola ki kyasobola okusiiga. Kati twagala kubalaga obulungi obuli mu kusoma. Omuzadde yenna ayagaliza omwana we future ennungi obeeko omwana omulala gw'ozaala nga tomumanyi nga naye takumanyi kyokka nga ye akasente akake gw'okawanga omwana wo pocket money osobola omwawulizaamu omwana n'atwalako ebitono nammwe abawa abaana ebingi ennyo musobola okgenda nga mubakendeerezaako ebyane mubituwa eno. Era ekintu kino tugenda kyongerayo ne mu masomero tulage abaana abo abasoma tubalageko abaana abalala abali eyo. Abaana abo babawa ebintu oluusi ne babizzaayo ewaka ate basobola ffe bituweerako eyo ne tubitwala nga tebannabizza ki kuba gye babizza bali balina obusobozi obugula ebiki. So kye tuvudde tusaba nga tutandikira ku muntu asobola emitwalo 2 tikiti emitwalo 5 ne tebo twagitadde ku mitwalo 5 ng'osobola okutugulira tikiti zonna z'osobola n'otuwa ssente zaazo. Tikiti ezo ffe ntuziwa abantu ne bajja ne balaba boogulidde oba otugulirayo emmeeza z'osobola naye ng'ekigendererwa kyazo ssente zonna ze tugenda okuŋŋaanya ze munaamutuwadde tugenda kugulamu ebintu ebirabikako era mujja kubiraba nga tubitwala Kalamojja era nga tubigaba. Yes. So oyo eyandyagadde okubanga abatuukirira eyandyagadde okubanga acontributinga kuba kati waliwo eky'omuzannyo gwe mugenda ozannya ekyogula tables ate waliwo n'okusustaininga programu eno okubanga egenda mu maaso. Omuntu oyo ayinza kubatuukirira atya okusobola okubanga abafuna? Neyanza nnyo mwami Kisubi omukisa gw'otuwadde. Essimu yange ebeera 0773 277 ebeera ku WhatsApp tusobola okwogerako ate era ereeta amannya gange ga Nava Nahia eri 0773 277 eri 077 3 277 Essimu eyo ereeta amannya gange bw'oba oyagala kuyisiza ku ssimu ekintu kyonna era gobanga oyagala kwogera nange era eri ku WhatsApp wabula sisobola basibula nga sibasomeddeyo kyawandiikibwa kiri mu ngero 19 17 kigamba nti asaasira omwavu awola mukama era ali musasula nate ekikolwa kye ekirungi.
buli wabaayo omuntu gw'osaasidde nga mwavu obeera owooze Mukama ebbanja. Katonda no n'akusuubiza nga agamba bw'ati nti ajja kukusasula olw'ekikolwa ekyo ekirungi ky'okoze eri omuntu oli omwavu gw'osaasidde okuyamba. Daniel, kiki osembyayo? Kyensembyayo nti abaana b'e Kalamoja abasinga abayigiriza kukuba busaale nakukwata butida kye basinga otegeera. Naye kati singa twongerako ekirala obwongo ne busukulu n'okuba buti n'akasaale babulya gye nekyatesobola kendeera Katonda ye gyagikubisa Uganda bamanyi otubalira ebinyonyi ebiri mu kitundu era ne bagamba byeyongedde oba bikendedde. Kati omwana yetagisa okuzigula ku bwongo abereke ebirala byategeera, ayiga okubala, ayiga olulimi olulala, engeri gy'anaayogerangamu. Kwegamba obwongo okuzuuka omanyi omutungo ku mipiira bazannyeko. Omutungo osoma olina gy'otaggulukukamu ne weyongera okulengera n'ekyansi ziba nyingi. Nekyo tusobola okukikola okusinziira ku busobozi bwe tuba nabwo. Tebeetaaga bintu bingi. Nze namala okwetegeeza nti ebiseera ebisinga Golodi bamusimanyi mu bitakataka. Kyekisinga okwewuunyisa yandibanga Kalamoja nga abantu baayo yandibanga Golodi naye ng'ate ali mu ttaka kubanga engeri gye bakwataganamu kati nga kwera essomero omusomesa n'asomeseza obwereere ate ng'asiibayo n'ali akawunga kali kotegedde kenkugambye kati omwana najja ku ssomero najja ne muto we ate ne maama najja kusala 7 ewantu kisoboka wano ogamba omwana agende ku ssomero ne paani amutunde n'agamba sina gaswala kati asobola otwalayo muto wo omuto kati olaba nti eyo komite gy'osobola okuzimbamu kati weebeera ezimbiddwa bw'osanga abantu nga bali solid bayinza okuba we giba mirembe mu akatundu giba gijja kubeera mirembe. Kyova olaba entalo nyingi nti abantu baayo we basalawo okuyingira mu kintu nga kyebakwataganyamu bakibeeryamu ddala. Kati senga okusoma kuba kubeerayo ne kuleeta emirembe ne kuba gye kutagulamu abantu ne babeera nga bayambibwa. Olaba nti osobola okuzimba komite akalimu eddembe kyensinga okulowoozaako era kyekitulese kuyigi updates okusala abantu bajja batwagireko. Kyensembyayo okwaniriza buli muntu yenna anaaba akwatiddwako kuba projekiti eno gye tutandise yatandika dda naye kati tugyongeramu ebbugumo ate nga tetwagala ku luno likendeere twagala esigale nga eyaka emunyenye okuzuukusa Kalamoja eyo gye nsinza ofokasinga naye nga ne mission endala zigenda sigala zitambula. So nkubiriza oba nkowoola buli kisi kinoomu ng'oli mulabi okutandikira ku nnusu 5 babisindika ku mobile 10, 20, 5, mutwalo 2, 3 paka ku bukadde gwe nga bw'owulira bw'osobola sente zo tuzaaniriza muzituwe bwe zinaawera 5 webigatta ku 5 ofuna 10. Show eriwo ennaku z'omwezi nga 28 guno gwennyini omwezi gwe tulimu. So twandisabye ne tubanga tukijjuza abanaasobola okubeerawo in physical abali ewala mutuweereze obuwagizi bwammwe kubanga tugendagendayo mu March olumala okuŋŋanya wano nga 28 ne tukalculate nga kye tufunye ne tumanya ebyetaagisa ebisookerwako mugenda tulaba ng'emmotoka tuzoolekezawa e Kalamoja ate era byonna bye tunaakolera era tubibalage ku munyenye yaka kyano kwemperereza mujja kuba mubiraba. So tusaba buli muntu alabye ng'okimanyi oli muzadde naawe atali ng'omutima gwo gwagaliza nga muggwe waali agadde okuyambayo omuntu obole Katonda ebbanja twegatteko osigale ng'okubanja kwo kusigadde eri Mukama olabe naye kyanakolera.
Yo todavía no la florilla con el pento. Ya, tengo que tener ape. Era nga lino ly'essomero ly'ogenda osanga wano mu Lupeyi district or what? Lupeyi sub-county. Yang yana mo setting Aya. Aya.